Shira price ne chicken tuwegasse mu mawulire ge tulinawo tugenda kukolayo ka show. Tugenda kukolayo ka show chicken ne shira price. Kagenda kubeera nga ka Thanksgiving. Eri mikwano gyaffe mwenna abatuwagadde nga gwogamba chicken ankolera amawulire ne gannyumira. Shira price ankolera amawulire ne gannyumira. Tugenda kukolayo ka Thanksgiving show nga kaffe babiri. However much, waliwo agenda okutubuuza kati mwe bannamawulire mugenda kutukolera ki ku show yammwe. Ekyaffe kigenda kubeera kitya? Abayimbi bangi abagenda okutuyimbirako, wabula ekisoosa okunteesaawo eno coming soon poster. Twagala kusooka kulaba ndowooza yammwe mu comment section. Kasho kaffe kano tukateekewa. Ekirala, kasho kano tukateekeyo ddi. Ekirala, sente mmeka ze muba musasula nga mu mikwano gyaffe abadde batwagala. Ekirala, kasho kano kali worth it oba tekali worth it. Oyinza okutubuuza chicken gwe ne shira price mugenda kukola ki ku stage. Ekyaffe nga bwe nkugambye it is Thanksgiving eri mikwano gyaffe mwenna abali abagamba nti chicken yankolera ne shira price ankolera. Lugenda kubeera lunaku tugenda kugaba ebintu bingi nga bwona agamba it is Thanksgiving. Final lugambo tuyinza obbawayo lutonotono olunaba lu trending at the moment. Wabula tugenda kugaba ebintu bingi. Wagenda kubeera wakasente ke tutaddewo omuntu kagenda okusasula nga ayingira. Wabula osobola okubeera munnamukisa. Akasente akukosasudde ng'oyingira ate mu kuvaayo. Novaayo ne fridge, osobola okuvaayo ne TV, osobola okuvaayo ne pako, osobola okuvaayo ne ttaka, osobola okuvaayo. Tugenda kugaba ebintu bingi nnyo ku lunaku olwo. So mikwano gyaffe abalungi, we are calling upon all sponsors. Nga gwe sponsor oli oyinza okuba nga naawe oyagala kuddiza kuba customers bo abadde bakuwagira, wabula ng'oyagala kuyita mu kashow kaffe, osobola okututuukirira. Bw'otutuukirira tugenda kufuna arrangements. Show yaffe twagitandise with immediate effect from today. Mututero w'ennaku z'omwezi ze mugamba chicken twagala share ebire ennaku z'omwezi bweziti. Wallahi lwe lunaku lwe tugenda okugiteekayo. Comment section egenda kulamula. Ba sponsors baffe mwenna abali eyo betukolaganye nammwe ebbanga lyonna ne ba tiktokers abamanyi abali eyo. This is the time mutulage ku love yammwe baganda baffe abalungi. Tutegeseeyo ka show kaffe tuli babiri nze ne shira price wabula tukikoze nga kyakuddiza ate mmwe mikwano gyaffe abadde batuwagala from day one. Mukama ayongere okukibabalira. Fantastic. Ono gayo mulaba bamuyita Mickey Sims Tufane. Mickey Sims Tufane is the king of TikTok mu Uganda. Ekyo ngenda kukyogeraga ebbanga lyonna. Mickey Sims Tufane ye yasooka okutulaga nti ba TikTok ffenna tusobola. Ba TikTok bonna abasinga bazenga batya naye nga Mickey yasinga okuba inspiring n'abagamba musobola. Olaba tenzo olaba nze nafuna n'omutima oguŋŋamba munda nti nsobola okuvuga Range Rover. Nze nazaalibwa sirina mmotoka. Naye muli mpulira kintu kiŋŋamba chicken osobola okuvuga Range Rover. Kasita Mickey yagigula. Mickey Sims Tufane ye muntu gwe nasooka okutuukirira ne mugamba nze ne shira price twegasse tugenda kuteekayo show. Nangamba chicken mukole musobola. Teyayi discouraging n'omulundi n'ogu. Era nze I believe omuntu yenna ampa discouragement ku page yange oyo omuntu abatanjagala tabafaani wange era tanyumirwa byenkola. So mikwano gyaffe abalungi wadde date tetunnaba kugisalawo twakoze kano ka coming soon poster. Mutubuulire mu comment section what is your view ku kintu kino baganda bange. Lunaku ki lwe tuba tukiteekayo wa date mwaka ffe nga tukola ki nga tukola ekintu kyaffe mu mwaka guno mwennyini. Baganda bange abalungi comments zammwe esinga tuziraba. Waliwo batugamba temusobola, it is okay, discouragement zibaawo. Wabula njagala obategeeza waliwo batubuuza mugenda kukola ki ku lunaku olwo. Mikwano gyaffe abalungi ffe tutandikiddewo tugenda kukola ebintu bingi omuli ne drama. Oshira price ali fane mumulabiraawo. Ekirala bobanga oli company, that's why we are creating the room for sponsorship. Companies eziri ezenjawulo nga mukola ebintu ebyenjawulo namwe nga mwagala kuddiza kuba customer bammwe. You can pass through us. Ne mutuwa ebintu ebyenjawulo bye tugenda okugaba olunaku olwo. Imagine okuyingira shoga ya mitwalo ebiri novaamu ne fridge, novaamu ne TV, novaamu ne ttaka, novaamu ne pakoleta, novaamu ne kuuka kwegamba bingi bye tugenda okugaba olunaku olwo. So company eziri eyo ng'ebyaddala nammwe mwetaaga okuddiza kuba customer bammwe. You can inbox me oba shira price ne tuddiza ba customer baffe ffenna. So room for sponsorship mikwano gyaffe abalungi. Room for sponsorship weeri. Osobola okugamba chicken nze ngenda kusponsoringa show yammwe. We really welcome you. Mukama batuweera omukisa.